kamogo kanene nnyo lwaki lwe lubimbi owekitiibwa Allah tabaraka wa taala olukulu yatupanga kutegeera Allah na kutegeera butya tumusinza tusobole omusinkana nga atusiimye Allah. Baganda bange ab'ebitiibwa, nyongera okubakuutira ennyo okusoma eddiini eno. Obwetaavu we buli bungi obulaga nti abantu twali badde banyiikivu okusoma eddiini eno, olw'ensonga nti amajaali gonna okusinziira ku nsi yaffe eno gye tulimu obunafu bungi, obunafu bungi mu majaal al aqida, mu nzikiriza, obunafu bungi mu majaali al fiqhi bikwatagana okukuguka mu ddiini eno mu bintu ebyenjawulo. Obunafu bwe buli bungi fi majaali al Qur'an al Karim, mu Qur'an ekitiibwa. Obunafu bwe buli bungi fi majaali sunna, okutegeera sunna z'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. الفقه وأصوله والتفسير وأصوله، فقه نبيكولو بيا فقه بيكولو نيو، تفسير نبيكولو okutegeera أول ما نزل وآخر ما نزل والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، okutegeera ebintu ebifaanana bwe bityo. Kiki ekyasooka okukka mu Qur'an, kiki ekyasemba, kiki ekyasangulawo kinne waakyo, kiki ekyasigalawo. Byetaagisa okuteekako ennyo obwongo abantu bakuguke mu ddiini eno, kijja kuyambako gwe kennyini nnyini okutegeera eddiini, nga teweetaagisa muntu yenna singa onaaba ofuddeyo, oba n'okuyambako abantu abalala okubategeeza kiki ekituufu Allah tabaraka wa taala kye yassa mu Qur'an. Era mu birala ebyetaaga oteekako ennyo afahamu al adyaani wal firaq, okutegeera nnyo amadiini naddala adyaana samawiya, amadiini agava mu ggulu, kannasaraniya ng'obukatuliki, kubanga abakatuliki tuwangaala nabo nnyo, wal yahudiya n'obuyudaaya, kuba n'abayudaaya tuwangaala nabo, nabwe kityo al islamiya kye bayita obusiraamu kiki. wama faruku bayna al islaami wa hadhihi al adyan, njawulo kyeri wakati w'obusiraamu n'amadiini ago. Birungi okubeera ng'omuntu abitegeera. Abaana baffe balokose li ajili dhalik, abaana baffe obusiraamu babuvaamu butategeera ddiini. Naye gwe kitaabwe bw'oba obutegedde n'otandika okunnyonnyola abantu, oba gwe maama waabwe n'obutegeera n'otandika okukuza abaana bo ng'obaguruumingira ku nsonga entuufu, tuyinza okuvaawo oba tuyinza okubeera nga gye bunajja community yaffe n'abeera yeeyagalamuko. Hatta fi dakhili islamiya, fi dakhili l'islam, munda mu busiraamu gwe tunuulira we tutuuse, Uganda yokka nga bw'ogiraba, mutunulire bannange we tutuuse. Naye nga ntegeera za byabufuzi eno Uganda Muslim Supreme Council, bano b'ekibuli, bano baawano, tunulire we tutuuse. Ebyo byonna byonna singa omusiraamu addayo eri n'ategeera eddiini ye, la tadurruhu shay, tebisobola kumukosa kintu kyonna. Naye olw'okuba naffe bitusangaawo, nga bw'onaalaba waliwo ekiddo baakitanga kitengejja ku mazzi, ng'oli nampa wengwa, ono bwajja n'asenda abeera nga mpewo, n'akufuuwa n'atuula wakutadde.
omulala bwajja naye nakutwalako gyakoze ki. Abasiraamu bwe tutyo bwe twafuuka naye kyabulabe nnyo baganda bange. Tusaba Allah tabaraka wa taala ow'ekisa atuddiremu atuwe okubeera nga tulowooza nnyo kutegeera eddiini yaffe nnyo okusinga ebirala, kubanga omwo mujja n'okutegeerera ebyo ebyawula abasiraamu olwaleero mu kutegeera n'okukuuka eddiini eno. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yawaana nnyo omuntu afaayo okukuuka mu ddiini, era n'atulaga obulungi bwe, era n'asabira n'abamu ku basahaba ng'abasabira kukuuka mu ddiini. Neki kye yali ategeeza? Yagamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam, man yuridi llahu bihi khayra, Allah gwayagaliza obulungi, yufaqihuhu fi ddiin, amukugula mu ddiini. Ensonga z'eddiini obeera mukugumuzo. Lwaki tojja kubeera nga kitengejjoli? Si buli anaayagala nti anakukwatanga ku mutwe oba ku kutu. So nebeera nga baganda bange ensonga y'okukuuka mu ddiini lumu yakwata sahaba atunyumiza, bamuyita Abdullahi buna Abbas, kana min sigari sahaba, be bamu ku baali ba sahaba abato. Yamukwata yaga nti dhammani rasulullah, yankwata bwati nanvumbagatira omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Thumma qala, oluvannyuma n'agamba Allahumma faqihuhu fi ddiin, Allah mukugula omwana ono mu ddiini. Wa'allimuhu alquran oba wa'allimuhu at-ta'wil kama jaa fi riwayat. Allah tukusaba obeerenga omwana ono omukugula mu ddiini, ate omuyigirize n'okuvuunula ekitabo kya Allah tabaraka wa taala, oba omuyigirize ekitabo kya Allah. Ekyo kiina kyekitegeeza. Era bangi Abdullahi ibn Abbas bamulabanga mwana muto, naye nga Umaru tamugoba mu nkuŋŋaana. Lumu baalina we batudde nga balaba Umaru amusembeza, abakungu ne bagamba Umaru, malaka wa hadha al-ibnu, ono mwana kiki ekikugamba lwaki omwana omusembeza nnyo n'atubeeramu? Walana abna mithla, tuyina abaana abato abamwenkana. Umaru n'asirika, lumu n'abagezesa, n'aleeta ekibuuzo n'agamba nti qala Allahu ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath madha taquluna fi idha jaa nasrullah wal fath. Mwogera ki ku kigambo ekyo idha jaa nasrullahi? Sura eyo mugyogerako ki? Abaaliwo ne bamugamba nti naam, idha jaa nasrullah wa fathullah satara an-nasa yadkhuluna fi dini al-islami jamaatu wa jamaat. Bw'onaalaba nga Allah aleese okuggulawo, abantu bagenda kuyingira mu ddiini ya Allah nga bayingira mu bibinja. Abdullah ibn Abbas yali atuddawo n'amugamba nti maadha taqulu fi idha jaa nasrullahi wal fath, gwe yesuula ogyogerako ki? Kyava agamba nti hadha na'yu rasulillah, tunulira obukugu, statement ntono nnyo. Yaga nti okwo kwali kubika Muhammad, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umaru kyava agamba nti sadaqa Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ayogedde mazima. So kyebayita obukugu mu ddiini kiina bingi bikitutaasa. Mu mbeera y'omuntu yonna gy'alimu weetaagisa eddiini ekwetaaga okusoma eddiini yo. Tukwetaaga mu community osome eddiini ogasa abalala. Oyinza okuba nga ffenna tetujja kuyimukanga ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala bw'aga nti wama kaana almu'minuuna liyanfiru kaffa
abakkiriza si bonna nti bayinza kusituka lumu ne walawula nafar min kulli firqa buli kibinja singa kivaamu omuntu agenda akuguke mu ddiini bwamala akomewo atiisa abantu be ekyalibadde kisinga okubeera ekirungi oba oli awo banaava ku mbeera so ikhwanuna ebigambo ebyo tubireese ku muqaddima nga tulina ensonga enkulu gye tubadde twogerako ebadde kwatagana na alfiqhu fi ddiini okuguka muki mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Programu yaffe ebeera ya bibuuzo olunaku lubeera lwakutaano insha allahu taala, era tugenda kugitandika tulabe bye tunaaba tusoboddeko, bye tunaaba tetusobodde ekitiibwa Allah tusaba atuwa ate akaseera akalala okubeera nga atwanukulako ebyo. Barakallahu fikum. Waliwo ebiriwo? Faddal. Seka ekisooka kyange. Ekisooka kikyo? Faddal. Kati seka waliwo twalinako discussion emabegako awo ne bannange ekyomukisa omulungi nti mbalabawo. Kati discussion eyo yali ekwatagana ku baswahaba. Kati nze nabagamba nti baswahaba kwegamba bo tebenkanika, tetusobola benkana wadde nti kuba nze nabagamba bo batusinga mu buli kimu. Kati bo bawakanya ensonga eyo ne baŋŋamba nti baswahaba batusinga ebintu bisatu. Ekisooka nti baaliwo ng'obubaka bukka. Ekyokubiri nti bo basoma ku nabbi ng'era yabagayidinga bo ebagamba. Naye ebisigadde baswahaba ffe tetulina njawulo nabo okuggyako ebyo bisatu. Kuba nengezaako batemeratemeramu nti nga ngezaako obbalaga nti kati nga mukwata baswahaba tetusobola basinga mukwata. Ne baŋŋamba nti ekyokukwata kintu ffenna ffenna tukisobola. Kaseka mbadde nsaba otutangazeemu ku nsonga eyo. Kalimatu sahaba min as-suhba kitegeezaamu omuntu gw'obeera naye ebbanga eddene. Yabaga nti sahibu fi lugha. Amma fi istilah alhadith mu ilimu ya mustalahu alhadith baga nti as-sahaba wa as-sahabiyyu man laqiya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam musliman mu'minan bihi wa mata musliman mu'minan bihi. Ye muntu yenna yasangawo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mulamu bwe nga basinkanako nga musiraamu era n'afiira ku busiraamu, ogwe bayita sahabi. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yenna yasinkanawo nabbi musliman mu'minan bihi nga musiraamu nga yakkiriza nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, wa mata ala dhalika ng'era ekyo kyeyakola kyeyafiirako, gwe bayita sahabi. Basahaba b'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bayina enkizo nyingi. Ezimu Allah yazoogera jalla jalaaluhu. Ebiseera ebisinga obungi yabayitanga ba muhajiruna wal ansar, yabayita ba muhajiruna wal ansar abasengukanga nga bava e Makka, wal ansar bebayita baherepaazi abayaniriza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Baherepaazi abo babayita ba ansari. Oluusi Allah yabayitanga ba muhajiruna wassabiquna al-awwaluna ne ba ansari min al-muhajirina wal ansari. Allah yali aboogera kuyaga nti saadu rasulallah bayamba omubaka Muhammad fi saati al-usra, mbeera yali ey'obuzibu.
bamubirirawo. Allah ekigambo kya commentinga kubbo fi ghairi aya wa fi ghairi mawdi'i wa fi ghairi sura, simu sura emu, simu aya emu, simu kifo kimu. Yaganti radiyallahu anhu, radiyallahu anhu. Allah yabasima, yasima bani sahaba ba waradu an. Wallahi kine kyokubiri Allah ne bwata kitugambye natugamba nti radiyallahu anhum kafa anhum sharafa. Ekitiibwa kyabwe kibamaliriza okubeera nga bakitiibwa nnyo nnyo. Omanyi baita Allah okusiima. Allah nti asiimi radiyallahu anhu, Allah basiima. Amakulu kullu ma faaluhu radiyallahu anha. Buli kyonna kye bakola Allah yakola ki? Yasima. Saadu rasulallah fi saati al-usra. Babirirawo mbaka Muhammad mbuddo buuki. Enkizo z'abasahaba ziwerako, wallahi tetusobola zimalayo. Naye tujja kwogerako ebitonotono mu bigambo by'abawalimu ne basahaba bannaabo. Ebisookera ddala ebigambo bya Abdullah ibn Mas'ud bwe mbaseera bidde, yagamba in kunta mustanna fastannu biman huwa qad mata. Buli ayagala okwekwata ku muntu yali ekutte kwabo basahaba abaafa. Fa inna alhayya la tu'manu alayhi alfitna. Nze naawe tetunaba kuwona fitina. Haulai ashabu rasulillah. Iganti bentegeeza mbe mwino tteekako ennyo amaanyi be basahaba b'omubaka Muhammad. Abarru nnansi quluba. Muyaboogerako yagamba nti balina emitima egikyasinza okubeera emirungi mu nsi eno. Abarru nnansi quluba. Ikhtarahumullahu li suhbati rasulihi. Allah yabeerondera yennyini babeere basahaba b'omubaka we. Nalekayo nzaali eno, nalekayo gwe, nalekayo n'abaali mu byasa b'omanyi ba Ibn Taymiya n'obulungi bwabwe, nalekayo ba Ahmad ibn Hanbal, nalekayo ba Shafi'i, ba Maliki, n'abalekayo n'alonda ba Abubakari, ba Umar, ba Uthman, ba Abdullah ibn Umar, ba Abdullah ibn Abbas. Ikhtarahum rasulullah. Allah yabeerondera yennyini li suhbati nabiyihi babeere basahaba b'omuki bomubaka we. Era mu nkizo zaabwe kyekigambo Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyaga nti la tasubbu ashabi. Olitaddangaawo naayisa olugaayo banaavu mu mubaka wa Allah, sahaba wani wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaga nti omu mu mmwe ne bwasaddake ebyenkanankana olusozi lwe Uhudi tasobola kwenkanankana basahaba kye baakola newankubadde ekitundu ky'olubatu. Kina kye kitegeeza ekyo nti oli ne bwalikola tasobola kwenkanankana. Ayagala okusoma ebyagende mu Sahihi al-Bukhari alabe manaqibi z'abasahaba Allah ng'azoogerako. Waliwo abamu Allah nga ranka zaabwe yaziragirangaawo nga sahaba Abubakari ne Umar. Waliwo Allah yalitanga ranka ng'aziragiraawo. Lumu Nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yali alina byanyumya, wabeerako ne byanyumya. Yanyumya mboozi yali ekwatagana na nsolo. Bainama rajulu, waliwo omusajja fi man kana qabilakum nga temunnajja nga yar'a albaqara, alunda ente naye ng'ente ye agirimisa. Kati lumu ng'akwata ebintu ng'atikka ku nte. Bw'akwata ebintu n'abitikka ku nte bw'ati, Nabbi yaga nti faltafatat albaqaratu, ente nekyuka bweti. Hadithi mweri Bukhari. Era bagireeta ku manakibu ya imam ya asheikhani, ebifo bya Abubakari mu basahaba bwetwogera ku basheikhani tutegeezamu Abubakari ne Umar. Naye iltafatat albaqar, ente yewunzi kugamba bakuyita ku magamaga, yakyusa bwetyo omutwe negamba ono agitikka kunanga ti inni lam ukhlaqu lihaza,
nze tebantonda kunteekako bintu ebyo kuntikka tebantikka. Basahaba baliwo bonna bagamba nti subhanallah albaqaratu tatakallam, Allah yewukana ente nga yeyogera ebyo mubaka wa Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti inni u'minu bihadha wa Abubakar wa Umar, nze kyo nkikkiriza nze Muhammad ne Abubakari ne Umar akikkiriza, naye Abubakari teyaliwo fil manzi, mu kifo teyaliwo, ne Umar teyakola ki. Kati oluusi ebifo nabbi yabiragirangaawo, abalala n'abalaga, abalala shahida lahum biljanna wa hum mashun. Waliwo Allah tabaraka wa taala beyakola ki, beyajulirako ejjana nabbi nga Allah amugamba nti wa mujjana nga batambulawo. Sajja n'atambula nga abantu bonna bamanyi oyo yamala wamuki. Waliwo abalala Allah beyaga nti i'malu ma shi'tum, nga abalwana mu lutalo lw'e Badiri. Allah yabaga nti i'malu ma shi'tum, buli omu akole kyakola ki, kyayagala. Allah basiimye bambi bo bafunanga ekyo nga bakaaba bukaabi olw'essanyu. Allah tusiimye, Allah agaye mukole bimwagala. Aba sahaba bombaka Muhammad abawali mbayogera ebigambo bino ku bo bagamba nti okusookera ddala mu nkizo ze bayina fahimu kalama Allah, basooka ne baga nti shahadul wahi, bakyogeddeko. Basahaba abo mu nkizo esookera ddala kwe kubeerawo nga bamalayika bakka, obubaka bukka ku nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kikulu. Ffe teriyo onoonya omuntu eyali alabye ku malayika wa Allah, naye basahaba balabako ku bamalayika ba Allah tabaraka wa taala. Hadithi weziri nga nyingi. Umar agamba nti bainama nahnu julusu inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nga balaba aminul wahyi Jibril, tuba tuli awo mu jama mu congregation tutuddeko n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, ittala alayna rajulu, kyevajjawo omusajja shadidu bayadi thiyabi, omusajja thiyab yali ayina engoye nga zitukula extremely, nga njeru, shadidu sawadi sha'ri, ng'enviiri ze nazo ziddugala okufa obufi, la yura alayhi atharu safari, nga tosobola kumulabako kabonero kalaga nti omusajja ono ava mu lugendo, wala ya'rifuhu minna ahad, nga muffe temulimu naamumanyi, hatta jalasa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, okutuusa we yatuula awali omubaka Muhammad. Hadithi mpanvu, yamusoya ebibuuzo ebikwatagana n'obusiraamu, n'amusoya ebibuuzo ebikwatagana n'obukkiriza, n'amusoya ebibuuzo ebikwatagana n'okuyisa obulungi, n'amusoya ebikwatagana n'olunaku lw'enkomerero. Ekiseera kyatuuka n'agenda nga Umar bwe yagamba, aga nti thumma mada, yatambula, falabithna maliya, twawangalawo katono. Faqala ya Umar, nabbi abuuza Umar amuga nti atadiri mani sa'il, abadde abuuza obadde omumanyi? Qala Allahu, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, yati omubaka Allah n'omubaka we bamanyi. Qala hadha Jibrilu, oyo bamuyitaani Jibrilu, gwobadde olabaawo abadde Jibrilu, ataakum, abajjidde liyuallimakum amra dinikum, azze kubayigiriza nsonga za ddiini. Ayigiriza eddiini malayika, basahaba webali nga nabo bakikakasa nti tumumanyi. Wasadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliwo sahaba omumuyita Jabir ibn Abdillah, si sahaba omu abalaba ku malayika, bangi balaba bamalayika. Jabir ibn Abdillah, Allah musiime, hadithi mweri mu sahih, yagamba nti jaatil malaikatu wannabiyu sallallahu alaihi wasallam naim, lumu tuba tuli awo bamalayika ne batuuka nga nabbi yeebase. Faqala ba'duhum, abamu ku bamalayika ne bagamba innahu naim, omusajja ono Muhammad ali mutulo yeebase. Waqala ba'duhum, abalala ne bagamba inna aynahu naima, eriiso lya nabbi ono omusajja gwe twogerako liba lyebase. Wa qalbuhu yaqdan, naye ng'omutima gwe guba guzuukuse. Ezimu kyeviva kigamba nti inna li sahibikum hadha mathalan, mukwano gwammwe ono bannabbi Muhammad ono aliko ekyokulabirako kinene, fadribe lahu mathalan, mumukubire ekyokulabirako. Faqala ba'duhum,
bamalayika bamu ne bagamba nti innahu naim, musajja yeebase. Waqala ba'duhum, aba ne bagamba nti inna aynahu naima wa qalbuhu yaqdan. Elisa maaso ga nabbi gaba geebase naye omutima gukola ki? Gulaba. Bali kyeva baga nti inna mathalahu kamathali rajulin bana daara wa ja'ala fiha ma'duba. Ekyokulabirako ky'omusajja ono Muhammad kiringa ng'omuntu yazimba ennyumba n'ateekamu banquet, n'ateekamu ekijjulo. Bw'ateekamu ekijjulo n'ateekawo n'omusirikale akuuma, anaagondera omusirikale agenda kuyingirako mu nnyumba eyo, ali ne ku kijjulo ekyo, ate anaajeemera omusirikale tajja kuyingira mu nnyumba n'ekijjulo tajja kukiga. Malayika kyekiva kimugamba nti awiluhu, zagamba zinne wazo awiluhu lahu yafqahuhu, mu bimunnyonnyola abitegeere. Faqala ba'duhum innahu naim, ala ne bagamba nti yeebase tunaamunnyonnyola tutya. Ezimu ne zigamba nti inna qalbahu yaqdana wa aynuhu naima, amaaso ge gaba geebase naye omutima guba gukoze eki? Kyava atandika okunnyonnyola tiyazi Allah yateekawo omuzimbo. Omuzimbo gwe twogerako yejjana, ate agukuuma ye Muhammad. Faman ataa Muhammadan, aligondera Muhammadi agenda kuyingira ejjana, ate alijeemera Muhammadi tagenda kuyingira ku nnyumba eyo nakulya ku kijjulo kyayo. Kyavaga nti wa Muhammadun faruqun, kyekigambo ekyo kikulu nnyo. Wa Muhammadun faruqun baina nnaasi, nabbi Muhammadi n'ebigambo bye yayogera abantu era be bagenda okusinziirako byennyini bwe bataafeeyo nnyo ku byo, abantu batandika okukola ki? Okweyawula. Abambaga nti Muhammadun faruqu, nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja okutegeeza abantu nti kino onaafaanana bwati, onaafaanana bwati, onaafaanana bwati, ono wa mujjana, ono wa muliro, ono agenda kukola bwati. Ebiseera bijja kutuuka wabeerewo bino na bino. Muhammadun faruqun baina nnaasi. Kakati bannange kyetubadde twagalamu nti nabbi Muhammad basahaba be mu nkizo ze bayina baliwo ng'obubaka bukka ne balaba ku bamalayika baani ba Allah. Enkizo ey'okubiri, fahimu kalaama Allah ala muradillah, bategeera ebigambo bya Allah nga bategeerera mu ddala Allah kye yali ategeeza okwawukanako naffe. Musajja seba addaawo navunula Qur'ani nga bw'ayagadde. Yes, musanga ngaali awo ye Qur'ani agevunulira nga bw'ayagadde, oba ebisobola okununula byaliko n'omusanga nga ye endowooza yoba enteekateeka ye ayina ogiwagika obujulizi agiiseewo. Twala ekyokulabirako eky'abantu b'amawulire, mulowooza tebalina bujulizi bwe basoma ne babuteekawo, endowooza yaabwe esobola okukola ki? Okuvaayo. Kakati bwe baba bakirwanirira ekyo, oyinza okumubuuza nti basahaba b'ebitiibwa bwe batyo baategeera? Laga nti tulina kutegeera nga basahaba. Allahu akbar, Allahu akbar, ekyo kinene. Allah yenyini mu Qur'ani yagamba, sura bagiyita al-Baqara, suratul Baqara, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nga ayogera ku basahaba yagamba nti fa in amanu, singa bakkiriza bimithli ma amantum bihi, yali ategeezaamu abayudaaya bakatuliki. Naffe singa tukkiriza nga basahaba bwe bakkiriza ma amantum bihi, yali asonga ku bani? Ku nabbi Muhammad ne basahaba. Faqad ihtadaw, bajja kuba balungamye. Wa in tawallaw, niye bana bulungam bwe muliko banaabukuba emabega, fa innama hum fi shiqaq. Omuntu atali ku bulungam b'abasahaba alimba, aba alimba. Kitegeeza ki? Nti zakkahumullahu tabaraka wa ta'ala, eyabatukuza yani ye Allah. Ate tuyinza kunoonya tazkiya ki esinga ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bw'aba amaze okuzakka omuntu tukyetaaga tazkiya yani mulala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabo yaboogerako ebigambo byali bingi, naye kyetugambye nti basahaba fahimu kalaama Allahi ala muradillah, gye baategeera Qur'ani nga bategeerera mu ddala Allah kyeri akola ki? Ategeeza.
ekyokubiri wafahimu ekyokusatu wafahimu kalama rasulillah ala muradi rasulillah n'ebigambo bya nabbi Muhammad bategeerera mu ddala nabbi Muhammad kyali ategeeza. ensonga eyokuna hum khayru hadhihi al umma baada nabiyiha oluvannyuma lwa nabbi basahaba bebasinga obulungi mu umme. qala rasulullah khayru nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. igati abantu abasinga obulungi mu umma yange eno bebano bempangalidde nabo mu kyasa ekimu ategeeza mu basahaba bangi mbawali mbakivunula mu nzivunula ey'enjawulo. abalala bagamba nti qaruni ay ashabi basahaba kasita baggwawo kiba kitegeeza abantu abasinga obulungi baweddewo. ne baga nti ekyasa kyawangaliddemu abantu bakyabo Allah yabalonda nga bebasinga obulungi. thumma alladhina yalunahum oluvannyuma babaddirira batabi'in thumma alladhina yalunahum oluvannyuma babaddirira batabi'i tabi'in. ebyo ebitonde byali bikyasinza okubeera ebirungi mu umme. abooluganda b'ebitiibwa enkizo y'abasahaba oyinza okugibala n'otagimalayo. obujulizi obwajjanga buwaana basajja abo Allahu akbar la tuaddu wala tuhsa. naye kitumalira tazkiya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah kyeyaboogerako kyekisinga okubeera ekirungi era kitumalira. era nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam kyeyogera ku basahaba kitumalira. omulala ne bw'aba aganye okuwaana gwe ne buvaayo oba ofaanana otya noga nti ze sibalaba mu nkizo ye Allah yabalabamu ki. gwe ne bwogamba nti sibalaba nabbi Muhammad yali awangala nabo yalaba nga baki bankizo. sijja kusussaawo ku byabasahaba tukitegeere nti ne wabeerawo sahaba gwe byebamwogerako nti sahaba ono afaanana bwati fe tulina nakusirika buki aqida yaba ahli sunna wal jamaa. wabeerawo niza baina sahaba ezaaliwo mithalu dhalik Ali ibn Abi Talib yalina nizaaze wakati we ne Muawiya ibn Abi Sufyan akabanga okutuusa Hassan ibn Ali bwe yawaayo obukulembeze. fe tetuteekayo contribution yonna ng'aba ahli sunna wal jamaa kuba bali basahaba levo nene. ojja genda oyogere ku sahaba ate oyogere ekigambo oyingirire enzikiriza. ojja genda oyogere ku sahaba ekigambo oyingirire enzikiriza. tusirika busirisi kozi mu bye tulina okubeera nga tuteekawo ennyo kwe kubasabira mu haqqi yaffe alayhim ataraadi anhum. sahaba yenna bw'aba ayogeddwako baganda bange gamba radiyallahu anhu. ate abawalimu baffe abasigadde ababulijjo bw'aba ayogeddwako tugamba Allah yarhamuhu oba rahimahullah rahmatullahi alayhi. barakallahu fikum jazakumullahu khair. sekansonyiwa mu katono. ate oyogera ki ku kigambo ekigamba nti ffe osobola okufuba n'obaako basahaba b'osinga mu ddiini? الصحابة كلهم عدول. basahaba bwetuba tubogerako mu saluh alhadith erimu yeyawulidde nga twogerako basahaba kulluhum udul. sahaba gyaleeta hadith tetuddawo mutugikyekinga enfu oba ntuufu naye gwe ofuna otya amaanyi agasobola okunyiikira okusinga olinga ne hadithi ye tekeberebwa terina agitunulamu teri afuna maanyi gakikebera hadithi ye sahaba gyaleese. era kasiteeva ku basahaba tutandika kujajinga eno mu stalih alhadithi eno kuba n'ababaddiridde nga tuga nti omusajja ono yali yeeyisa atya gundi yamwogerako ki naye teri yatunula mu sahaba. bw'oba otunulidde mu bitabo byonna teri agamba nti sahaba ono yali afaanana. ekikulu kyaffe kutegeera nti ddala sahaba ono ebigambo bino yabijja ku nabbi Muhammad era byayitira ku sahaba ono khalas betutunulamu be bano abaddirira. omusajja ono bamwogerako ki nti akaana thika omusajja yali mwesigwa
kana adil jeri afanana bwati nga tujajinga ahadithi zino ntieno nafu bino ki eno erimu obunafu obeno hadithi ntufu min haythu alqabul warad nga tutunulidde hadithi tujizira oba tetugikoze eki tetugizira tutunulira thika y'omuntu netutunulira udulu y'omuntu tutunulira ebintu bingi naye sahaba teri asobola mukola ki kati otandikirawo gamba nti gwosobola okukola ijtihadi nosinga sahaba oyo atatunulwamu mu mbeera ezifaanana bwetyo tetusobola baganda bange twetoowaza eri basahaba abo olaba wekitiibwa allah tabaraka wataala yagamba nabbi waffe muhammadi okubasaasira yagamba nabbi waffe abasaasire era n'atulaga nti yali musaasizi nnyo gye bali abakkiriza abaaliwo huwa allazi arsala rasulahu bilhuda laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim kana yar'af warra'fa ghayatu rahma kyebaita rafa kyekisa ekisembayo bwetwogera ku rafa era tuga nti omuntu rauf ekisa kye kibeera kyankizo bwe batya bawalimu bwe bagamba barakallahu fikum jazakumullah khair teri asobola kukyekinga sahaba kyekituufu era eyo topiki saagala nakuddamu jizza nyinza okuddamu ate ne mbeerako nange kyensobya mu basahaba b'omubaka muhammad saba allah tuwandikeko okwagala basahaba bannabbi barakallahu fikum genda ku birala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Onabuuza nti akiika etandika ddi oba nti asobola okwesalira singa aba tebamusalira? Akiika etandika ddi? Al aqiqa min al uq wa minhu uquq al walidayn. Kitegeeza obubi n'obuzibu obuyinza okutuuka ku mwana oyo. Bangi mbawali mbakyugira nga bonaalabira uququl walidain okuyisa obubi omuki omukadde kati okujjawo obubi obwo omwana bwe yali badde afuna bagamba abawalimu yensonga lwaki allah yateekawo ki aqiqa laga nti kullu mawludi buli mwana azaalibwa uhrika anhu ddam hadithi ya abu daud buli mwana azaalibwa muyiwenga omusaayi watumitu anhu la adha musaliko naki n'enviiri kandi kibeera nga aqiika eri mashru'u fi lkitaabi au fi sunna kyajja mu sunna ng'omwana alina okusalibwa. Hadithi endala yajja nga nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti ala lgulami shatani, omwana ow'obulenzi musalire ng'embuzi mmeka, wa ala lbinti shat, ate omwana ow'obuwala musalire ng'embuzi emu. Ekyo tukikola fil yawmi sabi'i, olunaku olw'okumeka, olunaku olwo lusobola okukolebwako ebintu bisatu oba bina. Ekisookera ddala olunaku olwo omwana oyo tusobola okumutuumirako erinnya, newankubadde nga n'olunaku lw'ozaala omwana wo osobola omutuumirako erinnya. Ekiri mu sunna ng'oli omwana asobola okuzaala omwana we n'amutuumirawo erinnya. Yagamba nabbi waffe muhammad alayhi salatu wassalam nga bamala okumuzaalira omwana ono ibrahim, yagamba nti urziqa alyawm ilayya mawlud au kama qala alayhi salatu wassalam, olwaleero allah mpaddeyo ezzadde angabiridde. Fasammaituhu, nagamba alyawm olwaleero, fasammaituhu bi ismi abi ibrahim, ne mutuuma erinnya lya taata wange Ibrahimu, amakulu nabbi Ibrahim. Era bawali mbajjawo obujulizi obulaga nti jjajjawo osobola omutuuma kitaawo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda ku olutalo bayita olw'e Hunaini, abaatuuka abakaafu ne bamukuba ambushi, yali mbi nnyo. Basahaba bangi ne badduka kubanga baali bakayingira mu busiraamu, baali bakaggulawo Makka bagenda Hunaini, bamukuba ambushi ne badduka. Nabbi yasigalawo ne basahaba abatonotono nga bwakwata ensolo ye bwagiwanika eri omulabe bw'ati nti ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdil muttalibi, ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdil muttalibi,
nze ndi nabbi si bulimba, nze ndi mutabani wa Abdul Muttalib. Naye nga Abdul Muttalib abeera jjajja wa nabbi Muhammad. Kyova olaba nti okusinziira ku hadithi eyo neeno omuntu asobola okuyita kitaawe jjajjaawe n'amuyita taata. Akati ku lunaku olusooka osobola otuuma omwana erinnya n'olunaku olw'omusanvu. Ekyokubiri kyokola ku lunaku olw'omusanvu, omwana asobola omukolerako kye bayita tahniik. Bamugayira mu kintu kikajjo ntende n'omukamulirako mukamwa n'akola ki? Bawali mbagamba nti tusobola okukikola ne ku ntandikwa. Ekimugayira tufuna omuntu omulongoofu n'amugayira mu kikajjo. Nabbi yabikolanga ku baana nga tusuubira nti amalusu g'omulongoofu gakwatagana n'amalusu g'omwana ono azaaliddwa. Oba oliawo Allah ayinza omufuula omuki omulongoofu. Byebimu ku hikamu abawalimu gye bajjamu. Ensonga ey'okusatu, omwana asalibwa aqiika. Bamusalira ki? Aqiika. Aqiika esalibwa lunaku lwa musanvu kwoyo yenna alina obusobozi inda alfuqaha. Era eyalibadde eyokuna mu nsonga enkulu ennyo kwe kubeera nga bamusalako ki? Enviiri. Eyo nayo nsonga nkulu mu nsonga z'eddiini. Aqiika, omwana asobola okusalibwa embuzi oba endiga. Tetusala nte, tekyalabwako mu sunna nebasala engamiya ne bagisabira omuki. Tekyalabwako mu sunna nti bakwata ente ne bazikola ki? Wakubadde nga abawalimu alfuqaha ajaazu. Waliwo mu bafuqaha balaba nti nabbi yagamba kuyiwa omusaayi, nti buli mwana ayiibwa omusaayi. Kakati okkirizibwa okugenda mwana we n'omusalira ki? Ente. Ekyajja mu hadithi. Naye tekyalabwako nti nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam asala ente oba asala engamiya. Ebiseera ebisinga obungi kyali nga aqiika etambulira mu ndiga oba ki? Oba mbuzi. Wa khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayyib. Kade sinna malayo. Oba oyina kyamangu. Akati abuuziza etandika lunaku lwakumeka? Lwa musanvu. Bwe beeremereddwa olunaku olw'omusanvu, abawali mbagamba tugisalira olunaku olwabirimu emmeka? Tusala olunaku lw'e14. Olw'e14 lugaana tusala ku 21. Bwe lugaana salira woba okoze ki? Abo mu madhahibu byebigambo bye basinga okwogera ebyo. Sala ku lw'omusanvu, 14, 21. Beeganye salira woba okoze ki? Oba oyagalidde okubeera ng'osala. Barakallahu fikum. Ekomaddi ebigambo by'abawalimu bingi b'ebitiibwa. Ebigambo by'abawalimu bingi. Ekomaddi, abamu ku bawalimu bagamba nti omuntu bw'aba atuuse mu sinnul bulug, myaka gy'obukulu, khalas aqiika ebeekoze ki? Sitatuuka myaka gy'obukulu si kyangu nnyo kukolesebwa. Yaba asobola okwetaasa ebiseera ebisinga obungi mu bintu byonna. Kyova olaba sahaba oluusi bakwatanga abamu edduwa eno ne bagisiba mu baana baabwe nga batya nti waliwo ga shayatini agabi. Ffe twewuunya nti umma eno yeetatya nnyo bizibu biva mu shayatini. Tarubiya y'abaana nitubeera nga tuginafuwayiza. Omunaakuliza omwana we mu St. Peter akabanga konna nga tafa nayo ssebo omusiraamu. Era musanyufu nnyo abaana basomera mu St. ki? Ne basahaba baatwalanga obuvunaanyizibwa oteeka protection ku baana baabwe. Ne batuuka basibamu edduwega nti u'idhuka a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Olw'obubi basuubira okuva mu ki? Nga bagibaallakamu. Omwana kale agende ng'agisomanga buli kaseera, kisubeere ng'ekijjukizo. Era abamu abataategeera nsonga eyo balowooza nti basahaba kikkirizibwa omuntu okumuteeka muyirizi. La, si kituufu. Baali batya kiyinza kubatuukako. Eno zikiri eno nga bwagijjukira asobola ogisomerera omwana we n'omwana okugimuyigiriza. Eyali badde tarubiya nnungi. Zikiri ebeere ng'ekola ki? Ng'ejjukirwa. Ekyokubiri nti omuntu ono bw'abanga atuuse mu myaka egy'obukulu, myaka 19, ekyo aba asobola okukyekontrol. Myaka 12, myaka 15 basajja abalenzi batera kubeera nga myaka 12 bakoze ki?
abawala myaka 12 bagenze mu nsonga ye myaka jawe bayita sinul bulug abalenzi batera kubawa 15 oba nabo okwerotirira bwe batu bagamba abawali akati bwabanga atuse myaka ejo abasobola okwesomera ebintu ebyo obuladio bwayinza obutabwerabira ku macha vanyuma lwa subuhi ekyo nakyo bakyogerako abawali mbafi nekiberanga akikeno bwe banga emyaka ejo gituuso amakulu ebeekoze eki ebeekomye ekyo kigambo ky'abawalimu nobeerawo ekigambo ekirala nga baga nti akiika eri mafutuha omuntu ne bwaba akuza asobola okukola ki gyesalira gyekiri mushafiiya bakyogera nti omuntu asobola okwogera okusala akiika wabayaga oba okuze gwe nogyesaya kasaba kulagajjalira abalala ne balaba nti sinnata bagita sinnata miyizi emyaka gy'oku mwana okutegeera okwawula si bukulu naye kwawula myaka 7 kasita giwera omwana teyalisaliddwaki naye tugamba nti oli bwabanga asusiza wafunira obusobozi asaliki salakika wallahu ta'ala alam kubanga ekigenderwamu kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olwa omwana ono gwaba kuwadde wallahu ta'ala alam faddal ona abaddeko nekyagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kati isa ku nsonga ya kike yennyini singa omwana ono azaalibwa nata kale notasobola musalira akiika notamusalako nanviiri zino nakula nazo obukuzi nga tozisazeeko mu butonga yakazaalibwa wofunira obusobozi nogamba nti osaleko akiika noyisalako omulundi gumu kiramula kiteekyate notazisalako biseera bya akiika nti omuzadde notazisalako nezikula bukuzi nozisalako nga ofunye obusobozi bwa akiika kiyinza okubeera nga zijja kuba mpanvu nnyo naye oba osobodde wofunidde obusobozi bwosalirako naye olunaku olw'omusanvu luno yadde akiika egaanyi salako enviiri salako enviiri barakallahu fi Sheikh abuuza nti ebyamagero n'eddogo tubyawulira ku ki? Ebyamagero n'eddogo ebyamagero biyitibwa mu'jiza biyitibwa ani mujiza amrun khariqul aada ensonga ezitali za bulijjo kibaita mu'jiza kyekintu ekitali kyaki kya bulijjo nga Allah abireeta ala yadi nabi nga biitira ku nabbi omuki nabbi mba nabbi ba Allah tabaraka wa taala bisobola okubeera nga bitulaga nti nabbi wa Allah wali kibaita karamatul awliya ebi Allah tabaraka wa taala biyisiriza ala yadi abdin salih kumuddo omuki omulongofu bisobola okubeera nga biyitirwako abantu okutegeera nti ayina ekifo eri Allah tabaraka wa taala karamatul awliya yinza okubiwaako ebyokulabirako mu byamagero nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekola lumu aba akuŋŋaanyiriza abakuraishi ne bamusaba ekyamagero ekigambibwa ekiraga nti ddala nabbi wa Allah nabaga nti ngenda kusonga mu mwezi gweyawulemu ebitundu bimeka nabbi nasonga mu mwezi ne gweyawulemu ebitundu 2 ng'abakuraishi bwe bali ne baga nti omusajja tukakasizza olwaleero eddogo lyeyongedde asonze mu mwezi sebo nga tulaba ne gweyawulemu ebitundu 2 Allah nassa obujulizi mu Qur'an ganti iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayata yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir enkomerero yeyo esembedde wa inshaqqa al-qamar n'omwezi gweyawuddemu wa in yaraw aya bwe balaba obubonero obufaanana bwe bitu yu'ridu babawakanya buwakanya wa yaqulu sihru mustamir agaddogo liyongera buki ligenda mu maaso ate ekiraga mu karama z'aba awliya kigambibwa nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alina kye yakola nga si kya bulijjo aba ali e Madina yatumye Sariya ye komanda w'amagye mayiro ng'ebikumi 5 n'okweyongerayo
yali agenza okulwanira. Umaru aba ali ku kituuti lwakutaano okutuba nga bwe bwonayimirira wano. Basahaba baliwo wano e Madina waali mu masjidi y'omubaka Muhammad, ate bawulira nga ali ku kituuti ayogera na musajja gwe yasindise mayiro 10,000 n'okweyongerayo ng'amuwooninga, ya Sariyata aljabal, Sariya olusozi olwo omulabe wuuyo ali awo, nga kyategeeza Sariya agamba nti aba ali awo kumpi n'olusozi ng'awulira eddoboozi lya Umaru, naga nti ng'alinganga amuli awo, agenda okwetegereza ng'emabega w'olusozi wali abalabe, era ne bagenda ne bakuba ne bawangula olutalo, Allah n'abasaasira. Umaru bamubuuza nti ekyo kyava ku ki, laga nange nalabidde awo nga nkyogera, saategedde gikikola ki. Kati ezo baziyita karamatul awliya, ebintu ebyenkizo Allah byawa bebayita mikwano gi ngo kijja buzine nakyewuunya. Mu karamatul awliya oba karamatul awliya kigambibwa nti teri kisolo kisobola kwenganga mulabe wa Allah, mukwano gwa Allah. Mukwano gwa Allah bwayita wayise n'empologoma tesobola kukyama waali bwe kigambibwa, era bingi bye bayogera ku nsonga eyo. Akati waliyo n'ebirala ebiri ku saidi B. Mu byo ebiri ku saidi B tuyinamu kye bayita bakiyita batya rabbi, tuyinamu ebiva ku shaitaani ku saidi eyo nga bamuyita magiki, aba bamuyita batya, ogyeko magiki bamuyita batya? Naam, kale twale ebyamagero by'abano abantu ababulijja, abantu bakozesa shayatini, amalogo, ebiki, ebintu ebyo bijja byekibyawula ku mu'jiza ne karama, tubyawulira kwani abikoze n'obukkiriza bwani abikoze ki abikoze. Kyobola abatusooka abalongofu batugamba nti omuntu bw'akola ekyamagero kyonna soko tunulira enzikiriza ye. Bw'olaba ng'omusajja nga enzikiriza ye mboofu, abakaafu abo bo tetwetaaga na kudisikasinga. Bw'aba akoze kyakoze ekyo tetukiyita kyamagero, wabula tukiyita hawadithu shaitaniya, ebijja bigwawo sitaani byegenda okukola ki, byegenda ereetera abantu mina sihiri mu ddogo n'ebirala. Amma bino ebikwatagana kuba ebyo mulimu shawadha, khurafat, mulimu abakubi b'ebitabo bemulaba byatera okuteekawo nojja n'akubuulira ebikukwatako byonna. Tolowooza nti aba mukugu nnyo era bukkiriza bungi, tutunuulira nzikiriza ye. Amma bwe tutunuulira omuntu ng'obukkiriza bwe bunywevu, sunna munywevu, akida munywevu, sobola okuga nti oyo masha Allah wali. Kyova olaba Allah yagamba nti Allahu waliyu alladhina amanu. Allah tasobola kuddira bakkiriza n'abaleka mu vulumaati ate nga mukwano gwabwe nga bakola ebintu ebyekizikiza bifaanana bwe bityo. So kwe twawulira ebyamagero nti ebyamagero bikolebwa nabbi kyekisookera ddala, bannabbi ba Allah. Ekyo twawulira ebyamagero kubiri nti biri bikolebwa ba ahlu shaitan, tubawulira ku bukkiriza. Ne bayinza okukola ekintu nga kyekimu, kuba kye bayita khariqul aada, kyekintu nga omuliro gwokya gumanyikiddwa okwokya, naye guzze nga tegwokyeza kitegeeza kyamagero. Tekyaliwo ko ku nabbi yenna, nabbi ani? Naye waliwo ssebo abantu mu ba shayatini abasobola okukola ekyo kyennyini, naye osonseka mu muliro ne gugaana okumwokya. Musajja lumu yalinnyako emmando, ne bakuma omuliro ssebo n'agulinnyamu, n'avaamu nga talina kyakoze ki. Ani? President wa Uganda ayita mu ttanuulu. Ebireke. Kale, ala kulli abantu bangi abasobola okukola ebintu ebyo, naye tusooka kutunuulira buki nzikiriza yaabwe. Era
bwe tutetunulira enzikiriza nga alhamdulillah yeeyo tusobola okugamba omusajja mashallah eyo karama min karamati al awliya. barakallahu fikum jazakumullah khair. soke bazine bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. barakallahu fikum. kirabikanga ayina kyabuuza kibuuze, ebisigadde bijja buuzibwa omulundi ogujja kuba liwo insha Allah. sinzira ku sisitimu yaffe mujjukira omuwalimu yagamba nti yangu eno seeka nti ffe nnyini ayagala twebuulize ebibuuzo byaffe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Ekibuuzo kyange kitambulira hadithi gyempulira ennyo nti umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi yagamba nti egenda kweyawulwamu ebibinja 7 ziti. Kakati kibuuzo kiri awo, nze wesibeerayo na kibinja kyonna kati nga bino ebiriwo waneeno, waliwo abasalafu, abahizibu, abazikirikalenge, abo kakati nze neŋŋaano babeeramu nga sirina we ŋŋenda kugwa kansigale nga nze buruhaani kola obusiraamu bwange naye nga nkolera ku kituufu nabbi kye yatusomesa. Seke kino kiri kitya? barakallahu fiik. owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. yagamba nti baayawulwamu abayudaaya obubinja bwali 71 ne beeyawula abakristu obubinja 72. umme negenda kweyawula mu yetemetememu obubinja 7 nagati kulluha fi nnaari, bonna bwamuki okujjako katya
bamubuuza nti kekaluwa humma kana ala ma ana alayhi alyawm wa ashabi au kama qala alayhi salatu wassalam eganti beba bali kwekyo kyendiko olwaleero nze nabbi Muhammadi ne basahaba bange. Kati bagenda bakawa amanyi okusinziira ku bigambo nabbi sallallahu alayhi wasallam byeyogera n'okusinziira ku taamuzi abawali mu kibagenda baziwa naye nga byonna babijja mu bakatuuma alfirqatu najiya, bakatuuma ahlu sunna wal jamaa, bakatuuma ahlu lhaqi abali ku mazima ne mustalahati ndala zibayogera. Kati muganda waffe abuuza nti singa nze sigendayo mu kabiina konna nze nembeeraawo nga nnoonya nabbi Muhammadi kyeyaliko, era ojja kumaliriza nga ekyo nabbi kyonoonya kyeyaliko era nakyo bakituumye kyekola ki tosobola kuwona. Sobola Sheikh Albani Allah musiime yayogera ekigambo, yagamba nti olwaleero omuntu ateeka okubeera omusalafu. Yamubuuza nti lwaki seeyita nti ndi musiraamu nekiggwa? Nagali abasiraamu bangi betasobola kwawula. Nagaggwa osiima bakuyita omusiraamu omushiya, bwe yali ayogera namuga nti audhu billahi min dhalik, saba Allah ntaasa okubeera omushiya. Nagati osiima bakuyita omusiraamu omukadiyan, nagati audhu billahi min dhalik. Nagati n'olw'ensonga eyo kwawula ku bubinja bingi obuliwo bwonna. Ekiri aslamu bwatu bwe yakiita n'aleeta n'obujulizi bwe ngenda obbawa. Ekiri aslamu wa awula ye muntu okubeera nga nti ana muslimu salafi, nze ndi musiraamu omuki musalafu. Obujulizi obwasooka yagamba nti as-salafiya bye bayita abasalafu ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yeke nnyini yaboogerako. Lumbali ne Fatima hadithi weeri nga nabbi ala firashi mauti anaatera okufa naye atula ekigambo tiye musalafu asooka. Fatima alayhi salatu wassalam, Fatima alayha ridwanullah, abaali awo Aisha amulengera balina discussion entonotono ne nabbi ng'akaaba. Yagenda okugira bwati ate n'amulaba nga nabbi ayina era byayogera naye n'asekamu n'amwenyamu. Aisha n'amugamba nti billahi alayki ya Fatima, njagala ombuulire nkulabye oseka ati nkulaba ng'okola ki ng'okaaba. Nabbi abadde agamba ki? Namuga sisobola kwatula kyama kya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akiŋŋambye ng'akyali mulamu. Ekiseera kyatuuka nabbi n'afa. Nabbi bw'afa Fatima n'amuga nti al-an saawa eno nsobola okukubuulira. Namuga nti okukaaba kuliko wandaba. Nabbi wa Allah yaŋŋamba nti kitaawo nze nnyinza okuba nga olwaleero olugendo lwange lutandise oluntwale wano wa Allah. Amakulu taata wenza okuba togenda kuddayo mulabako okuva n'olwaleero kyekyankabizza wali. Nanga ensonga ey'okubiri lwaki nasese yaŋŋambye nti nze omu oba nze agenda okusooka omusinkana mu bantu ba ummeno okumusinkana kyekyanseseza ne mu bigambo byaŋŋambye yaŋŋa nti ni'ma salafu ana lak, ni'ma salafu ana lak, nze ndi musalafu omulungi gy'oli Fatima. Ekibeera nga nabbi sallallahu alayhi wasallam salafuna salih ye musalafu akola ki? Ensonga esooka bwe baali bawa definition y'obusalafu bagamba nti hum sadiru hadhihi al-umma, bye batandika ummin min nabiyiha wa ashabihi, okuviira ddala kwani ku nabbi, waman saara ala nahajihim, na buli yenna atambulira mu mikululo gya nabbi ne basahaba yusamma salaf, tumutuuma muki ila qiyami saa, tuusa Allah waaliggalawo ensi. Kati olaba nti oyinza okumaliza nga towonye omaliza towonye kufuuka kyogize. Era twewuunya nnyo omuntu addaawo n'ajerega obusalafu aba tamanyi kyakola ki, ajerega ilman.
waliwo omwalimu bamubuuza abasalafu be baki n'abatabuliki ye n'abazingirawomu agambye bakuza enkyakya ebabeera ne feesi ezekabye tebatwala bintu ku mikolo ye description gye yabawa. naye omuntu ne bwoba omuyinako empalana ekyo kibuuzo kyali ilmi kyali kyakumanya si kyakumala gatuula mu ntebe n'otandika kwogera bibigu byokola ki. saballah asaasire umma ya rabbi. naye omuntu addaawo ye n'ayogera ebintu byokubalaata bwe bityo ngaekintu kyakutankuula kukireeta nakumanya ye ng'atandika kwogeramu nga bw'ayagadde naye ng'ate waliwo abamuwulira waliwo abamuwuliriza nekibeera nga ilmu eno bannange amaana. okuyiga kuno okumanya diini wa amaana ebeera diini ate nabwesigwa Allah bwagenda okubuuza ku bantu nga tumusisinkanye. era amaanatu ilmiya tusaba Allah asaasire abasiraamu abatutikkiranga balina ebigambo bye bayogeranga nga batwambaze obukofiira bwe batwambaza n'ebigawuni byabwe naye mu bigambo bye batugambanga batugamba nti hazihi amanatu ilmiya fala tudayiuha. kigambo ekyo kyali kikulu nnyo. baga nti bino bye tubatisse amaana ya ilmu temugezanga ogidobonkanya ne mutagitwala nga bwetekeddwa. byebigambo bye batugambanga nga batutikkira. kitegeeza ki? temwali muli wobeeramu okutya Allah jjukiranga ebigambo abasiraamu bye batugamba nga batutikkira. era obitwale ng'ekiki ng'ekikulu oleme kuddira irimu eno kugiteeka weetateekeddwa kukola ki nakwogera bintu bitakwatagana na ddiini ya Allah tabaraka wataala. nsaba Allah ow'ekisa asaasire abawalimu ba ummi nsaba Allah anyweza abawalimu ba ummi abali ku mazima. bizibuzibu omuntu buli weyenyweza ku mazima. nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam alqabidu ala alhaqi alyekwata ku mazima waliwo ekiseera ekigenda okujja kalqabidi ala aljamra ajja kubanga omuntu yekutte ku lyanda ly'omuliro. olwo omwalimu yayisa statement emabegaawo. statement yali nzibuzibu naye awe nalabira nti Allahu akbar aktharu nnasi lilhaqi karihu. abantu abasinga obungi amazima bagatamwa tebagala gawulira wallahi. wa bila asafi man yantami wa yantasibu ila alilm. muyinza okubeeramu n'omuntu nga yabugumizibwako naye ng'atamu amazima agamanyi nti geego ne gye yasomera bamulaganga ekyo. ekyewunyisa simanyiyo nkozi Misiri biyinza okuba nga gyebiri naye mu yunivasite gye tutera okusomera yonna teri mwalimu ayinza kuddaawo n'atandika kuleeta topiki ku gundi ogwo ni topiki ya mawulidi ga nabbi sallallahu alaihi wasallam. mbwalese topiki abasomesa amawulidi ga nabbi bagakola batya mu jamiya zonna zetutera okusomera nebitera kujja eno mu kalaamu nnansi olw'ensonga nti irimu yali yakubuukira bubuukizi ibaada etaliiko na gwe tusobola kugaana nabbi yagikola bwatyo babasahaba bagikola bati tutandikira ku kino tusembayo na kino tetubiina. naye omuntu asobola okuleeta statement abantu ne bawulira obusungu ng'olowooza kye babagirawo oba kiki oba ibaada. ekyewuunyisa nti omuntu ayinza okujja n'ayogera ebigambo ku swala ng'eyo gy'ogiraba. omuntu n'ayogera ebigambo ku ibaada enkulu ng'okusiiba n'ayogera mu kalaamu farikiyawe abantu ne batatunula nayo. n'ebintu ebibuukira obubuukizi ebifaanana bwe bityo abantu ne batandika okubeera nga babiteekako nnyo obwongo n'okulaba nga babafiiriza hadhan wafira omugabo omunene mu ddiini. barakallahu fikum jazakumullahu khair. faddal. naam katandike n'oli tandika n'oli inshallah. faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Seke kibuzo kyange kisooka omuntu omufumba okusula ne janaba kiramulwa kitya. Ekyokubiri mu busiraamu bwo bulamula butya omuntu bwateekateeka butya omuntu ana obusika buno babuteekateeka butya omuntu singa abafudde bataatawo
ogenda musikiro teyali singa kulonda gwe n'ozuula nti mu kulondebwa kwange kitange musikire enteekateeka gyateeseteese nze ntambulizeeko obusika bwange si ya musingi gwaki gwa busiraamu gwina kikola otya ekyokusatu ebisatu byokka ekyokusatu kiri nti mu butonde bw'omuntu ng'omuntu tulinamu omutima era tuyako kuno ne Profesa Kiyimba profesa wa mitima naye ate mu butonde bw'omuntu gw'omwoyo gwo agwina gwo gutula mu kifo ki era omwoyo kyeki mu butonde bw'omuntu alina omwoyo gutula mu kifo ki era omwoyo kyeki gwo gutula mu kifo ki mu butonde bw'omuntu. Ebibuuzo biri complicated, saba Allah atwanguyirize. Sokera ddala abuuzizza ku kikwatagana ejjanaba abaffe omuntu akkizibwa okusula n'ejjanaba neyeebaka nayo. Naam, nabbi baakimubuuza, nabbi wa ummeeno naga nti naam, naye n'ateekako akakwakkulizo idha tawadda osobola okwebaka n'ejjanaba ebbanga lyomala ng'ofunye eki. Abakugwawo ne batandika okugenda mu maaso. Sheikh Ibn Uthaymin yayogera ekigambo yagamba nti aljanaba thaqila, kyebayita janaba omuntu okusula nayo oba okubeera nayo kiba kintu kizuusi kiki kizito. Naga nti wayukhaffifuha alwudu, ekisobola okubeera nga kikiwewulawewulamuko yeki yewuzu. Ebyali bigambo bya Ibn Uthaymin, Allah musiime. Katugamba nti okkirizibwa okukwebaka n'ejjanaba naye ebbanga lyomala ng'okoze eki. Weewalirize muganda wange, abasinga obungi bagwa eri kikookoofu. Naye weewalirize ofuneyo at least kuki wuzu. Baganda baffe abafumbo, bamaama, bataata, muyambe bingi nnyo ebitutuukakaawo oluusi bye tutamanye biri waggulu okutegeera kwaffe. Naye weekumeekume ng'omaze okuva mu mikolo egyo ofune ki, teweebaka okuggyako ng'ofunye ki. Asobodde okunaaba fahuwa al awla, kyekisinga obuki obulungi, naye weekumeekuma at least weebake naki. Eyo no mwana wattu ye advise y'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Kweshoni eyokubiri ebadde ekwatagana naye bw'obuuza ebingi mbyerabire. Obusika, Siraamu bwalambika buti obusika era bwe babukuwa mu ngeri eno okola otya. Obusiraamu ennambika yabwe obusika erikkiriya nnyo era buli muntu yali badde agoberereyo. Obusiraamu bwalaga nti kye bayita obusika buli mwana azaaliddwa kitaawe ne maama we, maama n'afa oba kitaawe n'afa, abeera musika wuuyo, abeere mulenzi oba baki. Era Allah kirambika bulungi aga nti lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabina, naga nti walinnisai nasibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun. Yaga nti abaana ab'obulenzi babeera basikeera balina omugabo munene, utaata waabwe afudde oba mama waabwe, wal aqrabun n'ab'eŋŋanda zaabwe, walinnisa n'abaana ab'obuwala balina omugabo ogusikira kitaabwe oba maama waabwe kwebyo bye babalese ab'eŋŋanda ne bazadde baabwe ababi. Yaga nti mimma qalla minhu au kathur, oli afe nga mugagga oba nga muki nga mwavu. Nasiba mafuruba, mugabo ogwo Allah yaguteekamu. Ebyo no mwana wattu byawukana n'obusika obwaffe bwa bulijjo bwa wano. Fe obusika tutegeezaamu kusikira musaayi, so nga ate obusiraamu bwosikira bimeka ekikufuula omusika olw'ensonga nti olina akakwate kwaliwa gwe twalibadde ng'otwala omusaayi. Era obusika waliwo abantu abasikira abantu nga babasikira linnasabi olw'okuba nti waliwo omusaayi oba waliwo olunyiriri. Waliwo abasikira nga waliwo sababiya, nga waliwo sababu eyannika okubeera nti yamuwasa oba ono yafumbirwa aliwo ono. Newabeerayo newala omuntu okubeera ng'asikira omuntu olw'okuba abadde mudduwe. Ebintu bye byonna n'abikola ki? Ebyo bitera okubeera nga bye biviirako omuntu okusikira. Amma mu Buganda omuntu bw'aba afudde banondamu omwana atya. Yaliwo enkola eyo mu jahiliya ng'omwana omukulu mu baana ba Haaji oba baana ba muzeeyi
yatwala emaali yonna era n'abeera nga yasikidde omusaayi. Enkola eyo obusiraamu bwajja ne bugikola ki? Ne bugyera ne bulekawo enkola nga buli mwana abazaaliddwa abeera musika. Wabula mmwe tewaliiwo buzibu oba kitammwe gamba kino mu busiraamu tekiri mu buzibu. Kugamba nti ffenna tuli basika ba kitaffe bomba mutudde ne mugaa nti oyo abeera chairman waffe oba yabeera amiiri waffe munteekateeka eno oba ekigambo kitegereka. Olw'ensonga abantu babeera ababiri abasatu baali baddengako n'omuki n'omukulembeze. Kati ekyo tekirina buzibu nga mmwe mukyekoledde mu nkola eyammwe entuufu ate nga temukitaddeeko nkola ya bino. Omukulembeze ffe mu busiraamu tuba tumulonda, tetumulonda mu nteekateeka ya kugamba nti katufulumye olumbe oba katuteekewo omukolo gwonna. Musobola kubeera mu lukiiko lwammwe awo mu ddiini ne mugaa nti Ibrahimu tukulabamu sifa z'obukulembeze tukulembere. Era temulina na buzibu. Waliwo omusiraamu omwalimu omwe yakireeta n'aga tekirina buzibu obeera nga ne chairman oyo akwatamu emyaka nga 10 ne wayitawo 10 ne muwamu omuki baba nga we bali. Jakati atukulembedde emyaka 10 ye Shuaibu bwe giggwako nga mukyaliwo nga muga nti nsubuga nawe tukwatemu nensubuga n'abakola ki n'abakwatamu okuggirawo ddala entegeera erowooza nti omwana omu yabeera omuki yabeera omusika oba ekigambo kitegereka. Amma enkola emanyikiddwa ey'ennono eyo yanjawulo ku y'obusiraamu era mbakuutira mugiveeko mudde ku nkola entuufu Allah gye tukola ki gye tuteerawo n'enkola entuufu nabbi waffe Muhammad gye yatukola ki gye yatusomesa. Akati ekyo kikwatagana n'obuki kye kikwatagana n'obusika. Singa babukuwadde obusika okola otya? Bakuwa obusika obwo mu nkola efaanana bweti batuuze obagane nti obusika bwammwe bubwo mukole ki nga bukuwadde mu ngeri eri kuba eri eriko ebintu bingi emisoso oyinza obutagikola ki obutagisobola. Watu obusika bwabwe bakole ki baddize. Saba Allah atusonyiwe. Nange nze yasikira kitange ndi musika ebyaddala naye we namusikirira nga nkyali muki nkyali muto naye nkakasa nti ndi musikaawe mu ddiini. Ekyo kyo nkikakasa era nkakasa nti obusika bwe nnina teri asobola bukola ki bunzijako obweddiini naye buno bwonkakasa busobola okuvaawo olw'ensonga sibukakasa nti owekitiibwa Allah tabaraka wataala bye yatukola ki byetugamba. Era kyenkakasa ekirala nti abaana bonna kitaffe be yazaala nkibagamba biseera buli kiseera kyonna nti abaana abo nkikakasa nti basika baani ba kitaffe. Eyo yenzikiriza gye nnina nsi nga sisosoddeemu nti onoono boonoona bonna nkakasa nti basika baani basika ba kitaffe. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Kibuuzo ekisembyeyo kibadde kikwatagana mwoyo gutuulawa. Kibuuzo ekyo bakibuuza nabbi Muhammad Allah n'akyanukula nga basahaba nabo ebyomwoyo bibabuzaabuza bamugamba kyomwoyo bye biki. Allah n'ayanukula nakati we yasalunaka ani ruhi bakubuuza Muhammad kubikwatagana ki agati kuli ruh bagambe kyebayita omwoyo min amri rabbi. Ensonga ezo tetuyingizaamu magezi gabaki nsonga zaani wama utitum min alilmi illa qalil. Ilimu Allah gyatuwa ebikwatagane ku mwoyo ntono ne nabbi Muhammad Allah yamuwako ki akati ebikwatagana omwoyo gubeerawa kyetumanyi nti gubeera munda mu mubiri gw'omuntu era bagusikambula nga bagujjayo ogw'omukaafu ogw'omukkiriza ne bagusowolayo busobozi ne gukola ki ne guvaamu. Era kye bayita okufa mufarakatu ruhi al jasadi abawali bwe batubagamba kwe kwawukana kw'omwoyo ku bode. Kasita omwoyo guvijjibwa mu bode eno gubeeramu okuva eri wansi. Kasita gujjibwa mu bode kiba kitegeezo yafudde. Abawali bwe bagamba nti almautu okufa mufarakatu ruhi al jasadi
kwe kwawulako oba kwe kwawukana kwa mwoyo okuva muki okuva mu mubiri gw'omuntu kitegerekese. So gutuula wa gutuula mu mubiri gwa muntu, gutuulamu gutya Allah yakola ki, guvaamu gutya Allah yakola ki, yamanyi. Bwe tuliba tumusinkanye Allah ku kiyama, sallallahu atuwe ejjana, atuwe n'okwogerako naye, tulimubuuza naye omwoyo guno wagukola mu mbeera ki, ajja kutwanukula Allah insha Allahu taala. Awo wennyini jangu eno mumukkiriza ekyakyongereko Sheikh ate omuzimu oba Karini barakallahu fik gubaawa barakallahu fik. Alqarinu wano mu Buganda baguyita muzimu. Qarinu nu si kalimu, waliwo bamuyita kalimu, nedda kibeera ki qarinu binnuni. Mukitegedde nabbi yajogerako mu sahihi Muslim yagati ma minkum min ahadi, teriyo muntu Allah gwe yatonda illa waqad wakkalahu Allahu qarinuhu min aljinn wa qarinuhu min almalaika. Okujjako nga Allah yamuteekamu qarinu ye mu majinni, kiri awo kijinni jinni. Allah yakizimbira muntu okubeerawo obulungi nga mulina okubeeramu omuki. Entonda Allah gye yatondamu omuntu yanjawulo, olina okutambula ng'ekyo ekizimu okikola ki, okiina. Basahaba babuuza Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ngati wa iyaka ya Rasulallah, kyotugamba naawe nabbi olina omuzimu? Nabbi n'abaga nti wa iyayi, nange nina omuki, omuzimu. Illa a'anani Allahu alayhi, nze omuzimu ogwange Allah yanyambako fa aslama, gwakola ki, wasilamuka fala ya'muruni illa khaira. Omuzimu ogwaye tegundagira okujjako gundagira biki, birungi byereeta. Obujulizi obulaga nti buli kitonde kyonna kirina omuki, omuzimu oyo oba Karinu eyo. Bangi mbawalimu abakuguka mu irimu ya ziqarinu ezo, bagamba nti omuntu bwafa apangululwa bode nesigala waayo, mwoyo ne gugenda waayo, ne Karinu nesigala waayo. Karinu ebeera wa nayo Allah agipanga mu mubiri guno. Kiri ekigambo nabbi kyeyaga nti wa qarinuhu min almalaika, abawalimu bagamba nti gwe mwoyo ogwo gwennyini. Qarinuhu min aljinni wa qarinuhu min almalaika. Allah yakuteekamu ekyo kiqarinu ekizimu, n'akuteekamu n'omwoyo, bikubeeramu okusobola okubeerawo mu nsi. Era otegeera nti omuntu afudde nga bikwabulidde. Ombode yo bagikwata ne bateeka mu kabbuli, kasita bagiteeka mu kabbuli, ebidirira teri abamanyi. Buli muntu aba buli kimu kibeera waakyo, okujjako omwoyo nga bamaze okugujjayo eri ne baguzza mu muntu ng'atandise olugendo olupya oba obulamu obupya. Nabbi yatugamba nti bagujjayo ne bagukuzaamu, basobole okubuuza ebibuuzo ebimeka, ebimeka, omusanvu, ebina, biri birina kituufu ku mukkiriza, ama ku mukaafu biri bimeka, omukkiriza bibeera bimeka. Man rabbuka man nabiyuka ma diinuka, ekisembayo ku mukkiriza wa ma ilmuka. Wali bwe bate babinnyonnyola naye nga biri bisatu ebiri jeno. Kino bakikubuuza kulaba ng'obiyise bulungi, nga baga nti wayi ng'obiyise bulungi. Ma ilmuka, gwe irimu wagijjawa. Nobaga nti qara'tu kitaba Allah wa amantu bihi, nasoma ekitabo kya Allah nenkikola ki, nenkikkiriza. Ate byokkiriza olina bikolerako. Akati bakuzaamu omwoyo ogwo. Ate Karinu abawalimu bagamba nti esigala mu bisigalirwa by'omuntu byatera okulekawo, engoye ezo ebibeeramu. Omuntu yali wangaalira ennyo bibeerawo, naddala awali kabbuli yaawo ebeerawo Karinu eyo. Kivula abantu bangi bayitawo nagatwekanze omusajja ng'ali mu byeru, twamwekanze ng'omusajja afaananira ddala Swaibu. Okyajjukira n'akasaati kali ke yayambala Swaibu akasukwe ati yennyini, naye nga Karinu gye bategeezaamu. Sheikh Nuhu Abu Najiba yawandiika ekitabo ekyogera ku Karinu ezo, Allah amusiime.
saasire amuwe bulungi naye yayogera ku kariino ezo n'ayogera ekigambo ekyo kyennyini abawalimu kye baayogera nti zisigala mu bisigalirwa by'omuntu mu saati y'omuntu zisobola okubeeramu n'ebeeru sobola okusigala mu kooti y'omuntu nga yasigala awo nga yo kariino etambuliro ebeera awo oba n'awantu omuntu weyaziikibwa zibeerawo nnyo kariino ezo. So barakallahu fikum jazakumullah khair. Katandike nono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka mbali nsaba kuddamu kuntangazaamu ko wali mu bibiina bino wesategedde bulungi tata nti bino ebiina nga tuze tubimenya abazikiri abaki bonna abantu abo nga nabo tulaba nti bakola ddaawa kutuusa busiraamu ku bantu bano. Akati ekimbuzizabuzizaamu nti bino ebiina byonna ebimu ebisigadde oba biri mu buzi oba byakwokyebwa. Kyenjagala okumanya nti bino ebyabula abantu bano abalimu nga badde bakola ddaawa, kituufu abantu bano nabo bagenda kutuuka maaso g'ekitiibwa Allah nga babuze oba kibiina ng'ekibiina kyekibuze? Barakallahu fikum. Ekibiina kikolebwa baki? Era nawe yagadde oyongere oba tusooke tumalirize ono kale mwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh, nze mbuuza kyavunaanyizibwa okweyita ekibiina? Okweyita nze ndi mu kibiina bwe kiti. Barakallahu fi. Kakati katandikire ku kya muganda wafuna. Abantu abana abali mu kibiina nga bo ekibiina kimanyikiddwa kyabula, Allah avunaana kibiina nga kibiina oba avunaana bannannyini kyo? Abakola ekibiina Allah bavunaana. Waliwo ekigambo kiri mu hadithi kyanneewuunyisa, muwulize hadithi. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ma asfala min alka'bayn min alizari fa fi nnaari. Esukka obukongovvule mu nkutu oba okuva mu nkutu nga bawali bwe bagamba nti mini ibtidaiya n'engoye zisigadde, Allah agenda kukwata abisuule mu muliro. Agenda kukwata ngoye oba agenda kukwata nannyini ngoye? Engoye zirina musango ki? Ekibiina tekisobola kubeerawo okujjako nga waliwo akikoze eki, gwe kennyini yakiteekawo. Naawe gwe babuulira nti ebibiina birina ebyo biveemu, n'obikola ki? N'obiremeramu. Bannange singa bujja maw'idhatu wa burhanu min Allah, nga waliwo bukutuusizzaako totunuulira afaanana ati era ali luddawa. Tulina enkola ey'okunyoomanyuma. Ng'oli bw'alaba omuntu nga asomesa ensonga z'eddiini olw'okuba tali mu kiwayi kye. Nze mu bye nasinga okutamu ennyo bye bintu omuntu intima ila firqa au ayi shay, okwewunzikira eri ekibiina mbu kino ekibiina, okujjako nga nfunye bujulizi. Era namala ebbanga ddene nnyo nga nange ensumbuyibwa. Naye bwe namala okunywera, waliwo omuwalimu omu yali kojja wange eyanyweza, yali abeera sayidi zaawo nnama, nanga nti seeka obujulizi we bujjanga kabubeere nga buvudde mwani, kkiriza obuki? Obujulizi oba buvudde mwani. Ntandika okukizimba. Edda abantu abanyenyanga engalo nga tulowooza bazanyira muki? Musaba. Okendeza ku ngoye, twamala ebbanga mu mbeera efaanana bwetyo nga tulabira ddala nti ako kabinja kamanyikiddwa, naye nga tetusoose kutunula mu buki, wabula ffe ekyo kyetwakola ki? Kyetwakwata. Bannange tubagamba nti amawuidha we gajja okuva eri Allah gayinza okuyitira ku muntu yenna Allah gwaba akoze ki, gwaba ayagadde. Fantaha, gwe ne weekomako, Allah akusonyiwa. Era n'obeera ng'oguddewo safuha mpya. Naye gwoga nti kankiremereko ekiba kikole ki? Asa naffe tukola ddaawa. Olowooza abashiya tebakola ddaawa? Era bangi mu bashiya balowooza nti ogenda e Kalbala ne beesala ebiki, ebiso bali ku ibaada, era balaba nga ddaawa nnene.
ne tukugamba nti la va ku nkola eyo gyokola ki gyoliko. Allah tagenda kukwata kibiina kuba kibiina ekibanga gwe toliimu tekibaawo, gwe kennyini gwotekawo ekiki, era Allah agenda kwokya gwe nannyini kyo nannyini kiwa maanyi. Tugamba tukyerese. Amuganda waffe abuuzizza okweyita tukkirizibwa omuntu oga nti nze ndi muzikiri, nze ndi musalafu, nze ndi musuufi. Kikkirizibwa kyekigambo Sheikh Albani kyeyogera nga bamubuuzizza nti olwaleero omuntu akkirizibwa okweyita nti ana salafi, nze ndi muki, naga nti naam kikkirizibwa okweyita kasita ebbanga lyomala nti kyoyogera okimanyi nti kiki kituufu. Naga tutegeera tutya nti kituufu? Kyava agamba nti gwe okkiriza okugamba nti oli musiraamu mu shiya. Naga nti la. Namugamba nti okkirizibwa okweyita nti oli musiraamu mu Ahmadiyya mu Kadiyan, nti nedda. Kati okwawula ku bali bonna olina kubeera muki? Olina kubeera mu salafu, kubanga kyekiriko obujulizi. Amma bambi abatabitegeera era ogenda okusanga nga nakyo bakikubamu, we baba bakuba ebibiina akuba n'obusalafu n'abukola ki, tamanyi ndi akubiramu ne nabbi kyeyeeyita sallallahu alaihi wasallam. Okubiramu ne nabbi kyeyeeyita. Wanabbi yagamba Fatima namuga ti ni'ma salafu ana laki, nze ndi musalafu omulungi gy'oli. Nabbi n'akijjamu beyita ba ahlu sunna wal jamaa. Yinza okuba nga amannya gaawukana nga nammwe mulinayo ekibiina kyammwe nga bakiyita kyebaba bakiise kyonna. Nyinza okwogera ku kibiina ky'abantu bagandi nakyo nabo busalafu, naye nga baginaye bakiise, naye ng'ebikolwa bye bimu biri nabbi byayogera, oli ku kituufu oba ekigambo kitegereka. Kati ojja kutunulira Masri mu Misiri ne Sudan, bayinayo ekibiina bakiyita Ansaru Sunna al Muhammadiyya, abataasa sunna zani za nabbi Muhammad. Bubalabanga abantu banyiikidde mu kutaasa mu kuzza obujja bidaati, bo ne batandika kibiina nga kizza sunna za nabbi muki, ne bakituuma Ansaru Sunna al Muhammadiyya. Naye ebikola by'abasalafu b'e Saudi bye bakola, n'abaana Abamisiri bye bakola, n'Abasudaani bye bakola ki? Kati basigala bali ku kituufu. N'abasalafu b'e Uganda nagenda okwetegereza nga nabo bye bakola ki? Abasinga obungi naye mulimu abebeeyita obweyisi. Ekyo kyo ekiri, waliwo omuli nga yeeyita kyeyite, naye nga butuufu bw'otunula ebikolwa bye ne sitaani eyinza okudda wali nenyeenya omutwe ne omusalafu ono, wallahi sitaani eyinza okudda ne ono musalafu ono, ku bikolwa by'abantu bye bakola ng'ate yeeyita musalafu. Sallallahu atutebesa obusalafu obutuufu. Kakati mu Nigeria balina ekibiina bakiyita Izalatul Bid'i wa Iqamati Sunna. Naye bye bakola eri Saudiya, bano Abansari Sunna bye bakola, twalina abavubuka be twasomanga nabo mu Nigeria, era lumu bakola omukolo nabo ne bagukola eno, beeyawula nga bwolaba Salafi era bwe yeeyawulamu okumala emyaka 16 nga bakoze eki. Akati abakulembeze bajjamu abaali balina obukukuuzi nga bafudde bagenze bakola ki? Allah n'agera abaana bwate n'abayisirizaako kukola ki? Agati atugatte Izalatul Bid'i, era bayita izala kujjawo bid'a wa iqamatu sunna, na kuyimirizaawo ki? Kyekibiina kyabwe. Naye bakola omukolo n'engwetabamu nga gwakugatta nti olwaleero abasalafu betubadde tuyimbirira okwegatta Allah abakoze eki? Bakakasa abasalafu insha Allahu taala nammwe ekiseera kijja kutuuka nga mukoze eki? Nga mwegasse insha Allah. Kasita bano banaavaawo, ffe kasita tunaavaawo ffe abalina entalo, khalaasi Allah ajja kuleeta ebitonde ebyagala okukola ki? Byagala okwegatta, nga tebitutunuulidde nti taata wange yali ali ku kibiina ki. Bajja gatta umma insha Allahu taala. Ne bwe kityo ebibiina ebirala ebiri ku mazima, ojja kusanga ng'oli agenzeeko ne wamunna okumulambula, bonna mwana wattu eri babikola biri adi.
so barakallahu fikum jazakumullahu khair ekyo ndoza tukimaliriza katufune ekyamuganda ffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebibuuzo byange bibiri ekisooka mu kyo mbadde nsaba nyongera okuntangazaamu kuwali mabega ku akiika. Abantu wamu nasooka nga baŋŋamba nti singa osaze ku mwana oyo enviiri tuzisa ku minzaani netugamba tugeraageranya then sente z'obujjeemu gano zisaddaaka nakusakado wakakonyeeko semaga nasoma kituufu basoma sikyamu simanyaabo. Nekibuuzo ekyokuba ekigamba nti omukadde wange ambuuza naŋŋamba nti singa mbanja asimudde ŋŋamba alhamdulillah kati singa mbanja ayoyizza wonkola ntya n'okugattako ekyo kwennyini agenze n'ambuuza nti singa mba ngenza osaalira omufu nesanga takebira ebiza empiseeko nenyigira mu swalayi nesanga takeba ezisigadde ezisembayo wonkola ntya ate awo nawo sitiivu. Barakallahu. Kale katutandikire ku kyakiika. Omwana tumusalako enviiri tumwe hadithi weeri nga ntuufu naye tuteeka ku minzaani taddeko wanaako ekikumi tulabe bakapimu la ofuna sente z'omuweera nozisaddaaka ku lw'omwana wo kitegedde. Nzo gamba nti ninayo emitwalo gyange 5 nogisaddaaka ku lw'omwana wo byonna bidda wani wa mwana. Barakallahu fihi. Ensonga ey'okubiri ebadde weyasimula tugamba nti alhamdulillah ate bwenjayuuya nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti attathaubu min ashaitan ekireeta okwayuuya ubeera ki shaitan. Faman tathaaba yenna yayuuya teyatubulira zikiri wabula yatugamba nti faliyedfauhu sala magezi kukuziyiza mpola mpola oba kwata omugundi oguteeke kuki. Era sitaani esekirira nnyo omuntu ng'ayayuyiza nga tabise kuki ewulira essanyu neraba ngaekoze ki ekumazeeyo. So nabbi kyekyo kyayigiriza. Waliwo abagamba nti tugambe nti audhu billahi min ashaitaani rajim naye sinaba kutuuka ku bujulizi nga nabbi ayigiriza zikiriya okwayuya gegamba ki wabula bayinza okuba bakijjamu ekyo nabbi kyaga nti attathaubu min ashaitaani okwayuya kwaki kwa shaitaani. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Ekisembyeyo kibadde kyaki enam enam nekuyingiramu ayinza okuba alina obujulizi naye sibumanyi mujja kumbuuza inshallah. Barakallahu. Naam. Singa omuntu asangayo takbiira emu bebbiri akola atya? Qawlu ziri bbiri eri abawalimu. Qawlu egamba nti alina okuziriwa zino ezakoze eki bagwe wotandikira tandikira wal fatiha kiba kitegeeza gwe yetandike eyo yadde gwe obasanze ku yakusatu eyokuna salira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati bamaliza okutoola salaamu gwe leeta eyokumeka eyokusatu sabira omufu leeta neyokumeka naye oba osanzeemu bangi mubawoli bagamba bekwasa ki nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam idha ataitumu ssalatu fa'tu ilaiha bisakina ujeri sala jangu topapa nti takibira zigenda kumpitako topapa fama adraktum fasalli kyosanze kyoba osala wama fatatukum fakudu ekikuyiseeko kyokola ki kyoliwa tunira ebigambo bya nabbi bibiri ebibuna yakyogerera ku ssala zino eza bulijjo naye kikolera ne kuki kuba nayo ssala kati gwagijjamu gwotugamba ndi nabbi Muhammad yali agamba ziri zokka sallallahu alaihi wasallam nti yali agamba ziri zokka ene ya salatul janaiz teyakola ki teyagyogerako. Wallahu ta'ala alamu. Ndabanga ekigambo ekyo kiina wajihi. Qawlu ey'okubiri agamba nti sala ya janaiz yanjawulo
yo tekola ki wosanze weewu khalas asaba tola salamu toddamu ne kawulo eno egamba nti oziriwa yesinga okubeera eyaki ey'amaanyi wallahu taala alam tufuneyo ndowooza eddadi bayinza okuba nga tebannaba kugitwala baba bagitutte nga bakitegedde akakaseera kokozesa baba bavuddewo gwe tekikugaana kgenda mu maaso nakukola ki tekiggaana tekitegeeza nti waliwo ne betusalira nga taliiwo tembiwulirangako nga taliiwo aslan nabbi oluusi yagendanga wali ku kabuli wennyini nga ye wakola ki waliwo kibaita salatu lgaib sala y'omuntu atakola ki si bwe kiri bannange sebo ne baba taliiwo kasita oba bamutandise ng'akola ki ng'omulabawo ne bwosanga nga bamaze okuziika ogenda wali ku kabuli wennyini n'okola ki barakallah fi jangu seeko obuuze mukama waffe Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Oze kibuzo kyange kiri kimu kyokka seeka. Tata nti kuzaayo kwali emabega singa Mungu aba akuddiza omwoyo ebigambo byonna byonna mbiwulidde mu Luwarabu kati zaatamanyi Luwarabu. Barakallah fi ekigambo ky'omuntu atamanyi Luwarabu ate nga bye babuuza babibuuza mu Luwarabu. Bannange obusiraamu Allah yatuma nabbi Muhammadi nga kaafatan linnaas wama arsalnaka illa rahmata lil alamin. Omuntu singa abagenze mu kabuli banamubuuza Luwarabu luno kuliko ebigambo bibiri. Ekisookera ddala baga nti ye Luwarabu neteri yatagenda lutegi fenna tujja kuba tulukola ki tulutegeera era Allah jalla lutuyigiriza tulwanukule eyo kawulu kawulu eyokubiri nti bajja tubuuza nga tubaanukula mu nnimi zaffe zennyini mu Luganda lwo mu luki mu Luganda lwo kubanga Allah tabaraka wa taala rabbul lugati ennimi yazitonda zonna oloza yatondayo Luwarabu lwokka wasaba edduwa mu Luganda tetuuka waliwo akajomera akagamba nti atamanyi Luwarabu talina jjana sikiwulirangako ekyo ng'omuwalimu aga nti atamanyi Luwarabu we wa muliro kebere aya mu Qur'an teriyo nga Allah aga nti atamanyi Luwarabu wa muliro amu n'okubeera nga Qur'an yakkira mu luki inna anzalnahu Qur'anan arabiyya wabula tukubiriza abantu olw'okubeera nga babeera bayivu eddiini yaffe yabayivu omuntu alina okutwala obuvunaanyizibwa okukola ki okuyiga Qur'ani mu lulimi lwaki lwayo lwaki nti Allah agissa mu lulimi luki Allah alonda ennimi n'alondamu lwaba akoze eki n'olulimi Oluwarabu kyo yasobodde okuyigako kikole ki kiyige naye jo waliwo omukyala bankubiddeawo nga bambuuza mukyala yabadde yakatoola shahada bulwadde bwamukwataawo n'ayita abo abasiraamu abali okumpi n'abaga nti bannange mujje muntoze shahada nze mpulira njagala kusiramuka mukyala munne n'agenda awo n'amutoza shahada n'asiramuka amutoza shahada n'asiramuka omukyala n'amuga naye mbadde nsaba Allah wabanzijululidde bulwadde buno bwendimu badde nsaba banziike mu busiraamu namuga kiteekeko obuwandiike ekiseera kyagenza okutuuka tewayiseewo nnaku nnene nga n'obuwandiike tannabukola omukyala Allah n'amukola ki banyolwa shahada kati ab'omuzikiti bagamba nti waffe eri gyali nga waliyo ba Reveranda baga nti nedda ffe tetubimanyi ebyo byammwe nga bakuba emmisa ng'emmisa egenda mu maaso nga bakobola by'emmisa nga bamuziika mu buki mu bukrisitu
bagenza okumaliriza okumuteekako ettaka nga baziika mu katuliki naye nga omukatuliki yatoola ki hal hatha yuathir ekyo kiina kisobola okuathara tekiina kikimukosa lwaki nabbi yamala dde okusaraha yaga nti al islaamu yajubu ma qablah obusiraamu bukusonyisa buli kyonna naye bakuziika mu bukatuliki tu oyo afaanana bwatyo talina nakyayiza ayinza okuba talina na sola gyakoze ki gyasadde ate ayina omuwaliriza okwogera olwarabu mu kabbuli okugjako nga allah amuyigiriza mu kabbuli ebigambo bitegereka era eddiini allah gituwanga buli kimu ma farratna allah tayi kyeyalekayo mu Quran byetasobola kubeera nga tufuna mu Quran era allah yatubuulira wa tubikola ki fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamu buuza abamanyi bababuulire bwemubanga ekyo temukimanyi so baganda bange ab'ebitiibwa akuwaluza abawalimu ku nsonga eyo naye byonna bisoboka allah asobola otuyigiriza oluki olowooza ekyakiinamu zokubanga ebiseera ebyo allah asobola otuyigiriza tu allah asobola otubuuza nga bamalayika batubuuza mu ki kuba Qur'ani yakkira mu Luwarabu naye waliwo ebitabo ebirala nga tebyakkira mu luki ekyo mbadde mukimanyi baganda bange ekitabo kye bayita al injil kyakkira mu lulimi lwa Ibraniya lulimi lw'Abayisirayiri ekitabo kye bayita azabur tekyakkira mu Luwarabu zaburi ekitabo kye bayita atawrat kyakkira mu Ibraniya lulimi si luki si Luwarabu abo nabo banaababuuza Luwarabu nga buli omu bamubuuza so owekitiibwa allah byonna bikola ki abisobola ekyo kyenkakasa era nga kyekituufu ti inna allaha ala kulli shay'in allah yakibuuza alam ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir abaffe temukimanyi nti allah buli kimu akiinako buki alam ta'lamu anna allaha lahu mulku samawati wal ard ma lakum min duni llahi min waliyi wala nasir salu llah alafu walafiya katusembyeyo ndowooza n'ekibuuzo kimutumale naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nze ekibuuzo kyange kikwatagana ku swala katugambe swala oba njogere ku bbiri ya magaribi neya zuhuri oba ngambe kati ngeya zuhuri tutaiminga njuba si saawa kati nze mbadde njala kusaala mangu nentaiminga enjuba kati obwongo ne buŋŋamba kale oba swala eyimiriddewo nentandika eswala kumbe ebadde tennaba kuyimirirawo nengisaala neggwa kati eyebeera mu lwetwa etya then wabeerawo ne sinariyo endala ntandise okusaala ng'obudde bwa swala bukyaliko naye kati mu kusaala nga swala tennaba kuggwa swala neggwako naye nga natandise obudde nga bukyaliko swala yange ebeera mu lwetwa naye. Assalamu alaikum. Alaikum assalam warahmatullah. Kusooka kwa byonna ensonga ezikwatagana n'okupima obudde allah ne bwatugirawo amasaawa ffe abasiraamu tusigala tulatta wabula kyetaaga kuyiga buyizi nti omuntu agenze mu subuhi etandika ddi era ekoma ki nga tewali saawa agenze mu dhuhuri etandika ddi era yalibadde ekoma ddi era womala okukiyiga ekyo nakino tekisobola kukutawaanya muganda wange bwotegera butegezi nti dhuhuri njifuna ng'enjuba yakavaako wakati katono bweti zawal baada zawal katono oluusi abamu bakirabirana ku kisiikirize kasoyimirira mu musana bwoti nekisobokamu katono mu bigere byo oluusi webeera wakati kibeera obanga akiyimiridde mu bwoti nekisobokamu ku katono bwekiti tegera butegezi nti zukuli akoze ki tosobola kusaalira wabweru wa budde
kitegedde mzee barakallahu fi kati ate we tutunulira sola ya asiri singa omuntu atunulira nti ekisiikize kikyenkana naye obuwanvu abamu kuba wali mubalaba tegeera nti asiri ekoze eki egobye kati ate singa enjuba egwa khalasi maali bye beyingiddewo bwemala okugwa abakugu waliwo bye bayita ebire ebimyufu ebibeeraawo weegwiridde bw'oba obirengera ebire ebyo ebimyufumyufu kasita bigwawo bigenda biddugalirira mpola mpola okukakana nga bikoze eki evuddewo kiba kitegeeza oli muki oli mu ishai ila muntasifi llail paka mu masekkati g'ekiro banyuma oli mbalaba nti egenda paka ku subhi naye si kituufu waliwo obujulizi obulaga ekyo ila muntasifi llail paka mu masekkati g'ekiro kakati singa nsaala mu budde ntandise mu budde sola mba mmalayo sola ng'obudde bukoze eki sola ebantuufu banedde ebantuufu nnyo ebaki wabula leka gifuula sunna nga gwosaalira ku lwayi olwa abantu ng'agoba ki lwayi nga ebibyo ebyo bitambulira ku ki ku lwayi ku lugwayi ne waba nga akendezezza ngo era zibeera ku luki obukati seeka engoye nga zigenderera wano nkwesezaawo wano gijjeeyo yahe ebeere waggulu wakakongovule kitegereke barakallahu fikum jazakumullah khair akati kubaddeko ekirala nadde saa tukomaawo tusabe ku dduwa inshallah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجلودنا أبدا ما أبقيتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى نار مصيرنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين قض حوائجنا اللهم قض حوائجنا اللهم قض حوائجنا إنك أنت السميع الدعاء اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا اللهم ارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.